ogenda n'olaba budget kati ey'omukolo ebiseera ebisinga ng'ate kati omuwala ataddemu kingi ng'omuwala nga n'embeera yonna entirely yagiforcing ebeewo butereevu nnyo ng'olaba omuvubuka tanyumirwa nga tayagala ng'olaba alina gwe batwala mu balakisi nakungeemuluma naye nga olaba obutuuka budde bw'amazina ng'olaba amazina afeekinga amafeekinge ng'olaba gy'alaga mutuufu ddala siye nga kyeyakwagalako kyali kirala kati ng'omuyingiza mu bintu byatategeera basenga baalinanga akanyomero ke bayita ak'okuvuma omugole kati bakituuma okuvuma nga tayito naye byolabyo birabye nakola Oluganda weebulizabulize mu Luganda otyo nakola Oluganda akati walinga wakanyomero batalukola otyo kati ayinza okuba gwe wakola Oluganda nga walukomya mu guni mu olevo tugende ku kuvuma ssebo omuvumi nze nakola Oluganda mu one elevo walufunamu meka va ku ebyo tugende ku nsonga otyo tubandala ennyo okuvuma kati wayanga wakanyomero senga wavumira omuki okuvuma omwana omuwala era bikolwa ki ebibeera mu kuvuma lwaki bakiyitanga okuvuma olw'ensonga nti ebigambo ebibuulirira byabangamu bitono nga ebisinga obungi senga ayogeza maanyi gw'ogira osimba ebinnya ebyo bikulinga ebya Ssekabajjamiini olowoozeemu obufumbo kunaanya byoddawo n'otagalataagala wano yasama otambuza akabaligaako tojja kudda kusirwa lya maka ga musajja ekyo ekipe ky'osuukunda ekyo tuli ku mukolo si ku mukolo nagwo gwabanga mukolo kati baabanga eyo mu kisenge n'essenga batudde omuwala atudde wali bamubuulira eno mu bufumbo gy'ogenze si kunaanya omusajja tebamumma wonna wayagalira muwe obudde emmere ne bwagoloka ku gundi genda mu kiyungu fumba leeta ne bwagoloka mwanana n'agamba nti nno mpaako ku magezi ng'omuwa ku magezi kubanga aba akola ki aba ageetaaga sebo gyebaleko kale sebo bali batya balungi sebo gyebaleko emirimu kale sebo bitambula wabula abantu bakwagala otyo nga senga akutuuzaawo ng'atandika ng'atandika gwe mukola n'amaaso magula amaaso ago olowooza eri gy'ogenda kuzirika tiwayi olina okutandika muwe kufuma emmere girabirize emmere ewunye abasajja tebajagira nze njagala nkubuulire kino bino betukwita tojja kubyasamira musajja omusajja talina kulengera mu kamiro eri kabakadde katuufu kayita okuvuma bakayita kwogera mazima agaluma amazima agaluma ebyo by'omanyi okuddawo n'ogenda omantaala bw'oti ebinyonoota tojja kudda wa musajja kutabinnyo aba avumira ddala. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Tuwambye olubalama olunaku olwaleero Shalom munange gwe wasalawo kugenda eyo kajukole ki munange musajja nyini muwataba kati ebitebe kabitembe enju tuli ku Shalom 256 twetala onyoli mbala shiba wesibadde kati aina akantu ke yakola nga kali nga magezi mangi kale mbo
kati ayina yayimana kati ebikere biremeddwa okutemba enju kati nga kitegeeza mbu yeye nnyinimu waatabadde bwera ne waatabadde tewali kikoleddwa ye nga nnyinimu yajja ekyo teyakyogera ye teyakyogera yatandikayo gye luggwera ekitegeera kale kegamba Shiba Kalungi mwana ggwe yooli otya ayina yayimba oluyimba lwagundi kale mu luyimba olulamba nze nawuliramu kagambo kamu luno oluyimba lwa sambadde olinzirusanga sambadde n'omulaba ekintu ekimu naawe wakopa endowooza yange ze nange mu bwongo bwange mbeera ndi nasooka odduwulira lwasooka ne lutambula ne luyitawo naye lumu mba ndina ku rediyo nga ndimukukola obwongo ne busigala kantu ako nga ndi wali bwe nti nsiriikiridde nga ndaba Shiba ayitawo adduka nga tayambadde olinzirusanga sambadde ate nno zezo imagination n'abasajja abasinga ze babeera nazo lwabutoogera ekintu ekyo kyankuba wala ekintu ekyankuba wala era waliwo emasaka we naliko awamu nga abavubuka babuuza nti owaayi nti olimba Shiba olupya luwuliddeko nze naluwulidde akagambo ke yagambye nti ozinizusanga sambadde wakawuliddeko twakawulidde yalanze ddeeti nga biri ebyesunze baagala kumanya ddi bajjagulo limu kati kitegeeza byabulako kubuuza kati asimbulawa nga bagamba nti emisinde gya Ssaabasajja tusimbula ku Masengere tugende twetoolole Nantawetwa tugende twetoolole mu Ndeeba tuddeyo ku Lubiri kati alowooza asimbulawa era ndowooza Shiba Kalungi gyotuwoleyo press conference and by the way omanyi wakati wano omanyi bannayuganda bayiiya lwakuba nti kale Shiba ye endongo alina endongo bonna balina abo ba Shiba Sindi ni bonna abo Jasmine naye singa abadde ng'ali mu mbeera nga talinaawo ndongo okimanyi nti eyo nayo concert nnamba eri awo nga singa nga agenda kulangirira nga mu bulango kati ngateekamu nti mujja mubeewo nga Shiba Kalungi alangirira lwagenda okusimbula ddi lwanadduka nga tayambadde press conference ogitegeere n'olyoka olaba anti kati mu budde Shalom ajja kubeera avaayo dda mukomera n'olyoka olaba Shalom ne kamera kasuku ng'adduka amanyi ayina olw'oluzinda lwabeera n'olulinga omuyembe ku press conference n'abadduka bati bazubeeda badduka banoonya kantu nga Shiba agenda kulangirira ddi lwasimbula nga tayambadde nale kale olabeera abagundi nze era ntera okusaasira abakyala abamu abasika nnyo empewo munagenda osobola okuddawo n'oba ng'osika empewo n'oba nga bw'ogenda mu maduuka onoonyezawo ddala ekigoye ekiwanvu ekikoma eno wansi n'oba nga bw'oba ofuluma ebweru otambula ogumidde bulungi nnyo ng'ogumidde ng'omukyala nga munda mulimu ekitambi ogupale gwa bamuda nga mulimu gundi peti peti zikyabaye jezi abana bakyambala okunoonyereza wategeera otya jeziri wategeera otya gye tuyita ayitira wategeera otya sebo gye tuyita ayitira wategeera otya kati nno okyali kubya peti waliwo okunoonyereza okupya amanyi mwe temunoonyereza baana mwe mulina ekizibu temwagala kunoonyereza temusoma nze ngaasoma nyo okunoonyereza kwe naguddeko okimanyi walaba kana amanda ga radio gabayita everready kati forget about ekigambo amanda tudde ku kigambo everready okimanyi nti ekino mbadde saagala bakiwulire naye okimanyi nti waliyo empale z'abakyala nga zi everready nga ziriko akagambo everready oba zo nga zennyini ziri everready zo zennyini mu bikolwa ziba zitya sebo omukubiriza omwanjuzi omutesitesi era omwanjuzi omutemitemi w'ebifaananyi gyeziri sokodeko soka obuulire abatulaba tonnazirabako basebo ne banyabo bwe nkisembeza mu tensi y'okumpi kiyinza okuntuuzisa mbigambo tozirabangako
wagiraba dda wakagiraba basebo ne bannyabo abatulaba neyanza nnyo ekibuuzo ekyo ekibuuzo okuva ew'omukubiriza nkiwulidde era neyanza nnyo neyanzeege empale ezo naziraba akaseera kayiseewo akabanga si kanene mu documentary wali osoma katabo wali otandoote wazirabako n'amaaso go bazikunyumiza kiki ojja amaanyi ago okulaba nti oyogeza obuvumu obw'amaanyi bwe butyo nti ddala n'ozinyonnyola n'ozitematema ye maama ye maama yabaffe zo ziba zifaanana zitya ezo neyanza nnyo neyanzeega ekibuuzo ekyo empale ezo ezoogeddwako waggulu ogenda okyejjamu mpola mukusooka omunyumya yabadde yalaba kati emboozi naye bwe nange nga tuvudde ebyemboozi empale gyeziri ebyaddala everready nga oba everready bwayo bugiriwa kijjagala okumanya n'abalabye abalungi baagala okumanya omanyi wali owuliddeyo ku kigambo kye bayita ne bagamba nti gundi atambudde nga talinako yadde akabikka omulalu wali okiwuliddeko omanyi we kiva ekigambo akabikka omulalu akabikka omulalu yaani kati mbwobongo oyagala kulowoozesa abatulaba mbwazze n'omukugu omukugu atemeeteme ensonga basebo ne bannyawo mbaleetedde omukugu ku Shalom 256 ku nsonga z'akabikka omulalu tuludde fenga abasajja abaganda nga tuwulira ekigambo kabikkuse akabikka omulalu akaali kabisse titukamanyi omulalu yennyini ayogerwako tategeerekeka ye maama yabaffe kakati empale ziri zeŋŋambe zi everready yo lubeerera ebeera ye neetegefu okwaŋŋanga olutabaalo okwaŋŋanga yenna ajja ŋŋanga okweŋŋanga omweŋŋanzi yenna omweŋŋanzi abazze ku lugina eba emwetegekedde oluggi lubaawo nga kakati yo baali bagikola wali wennyini nnyini ku siteegi awo tebaateekawo kintu na kimu kiziyiza muyimbi kujja kuyimbira ku siteegi omuyimbi olujja talinda kumulanga olujja walampa buwalampi katuuti ng'akwata muzindaalo ng'alala kubalaga afirunaise so ezo empale munegeziri byaddala temunoonyereza enjawulo waliwo biwulira bamuda biba bipalepale biba binu gwotubuulira bamuda mpulira mbu biba binu waliwo nebipale no bwe bayita mama kamada waliwo ekipale bakiyita mama kamada mbubyonanagyebiri ate mbuno kati tebikyalina mbakadde naye mubawala kebabeere bano bennyini basire kwini bemulaba beetinkula wano ku mitimbagano babyambalira ddala kati bulijjo obeera omulaba nga gwolowooza mbu sireeya nnyo nnyo mbu era mbuno nasalako n'ekipale kya mama kamada kina kimama kamada ogenda okukigonyola bwoti n'okigwako n'omugamba munnange naye kati owa mama kamada bamuwa transporti ng'addayo waliyo abaana abaguzi oba wakwana ye bati wakwana kipale kye kati mu buli mbeera olina okugwa walungi n'awabi aye nno munnange ensonga za transport oziraba tebiriiko mbu kino oba kiki nze mbuuza program yatandise sebo mukama wange obuganda tuli mu kukola twatandise dda era byonna obwedda babikwata kati ngende bugenzi mu maaso mpaawo magombe gaza badde nkugamba ebintu bya transport ebyo okuwaayo transport n'obutawaayo kati ffe ekizibu kye tulina olwaleero owaayo transport si lwa
lwaki oba ki naye n'okulwanira ekitiibwa kyo ng'ogwe omuntu ng'omusajja gwe musajja ki bw'obanga oli awo bw'oteera transport osobola obutamuwaayo naye buli lwojjukira erinnya noga naye ati transport twagala kumanya di transport lwaweebwayo kubanga kati olaba wabaawo omuntu nga yakutadde nnyo ku pressure omulaba kaboogere wangi nkolaba ddi baera tuli bize eno ebintu bitutwala kaboogere wangi ne bannange kyokka gwe waŋŋamba nti esimu nga tokwata kati kyolina okumanya mu mbeera eyo naaba nga yagerengetanyizza enkwe ezikola ki eriyo n'abateekawo embeera eyo olw'ensonga amanye enneeyisaayo buli lwe mubaako mwenna nga mwawukana kati indirectly n'abanga mukwagala okukulaba nga toyagala nnyo kulaba gwe ng'era n'omala okisimattuka n'ogamba ennaku zino ndi bizi eno naye ndooza oba nina kuno obuseede kusimba bambukuwe toyinza kuddamu kulya ng'afuguma nti kaboogere nkulaba ddi kuki kitegeeza nti wabaayo abaana ab'obuwala abamu akupeeka okulaba be bangi naye ng'atajetinga amasiibula endeka gy'omuleka ondesootya nga yesalawo njagala kukulaba oyo bw'asukka obungi si bonna naye gyebali ye percentage ennene esinga obunene nga enneeyisaayo wali nga mwawukana yesalawo emirundi gyolina okulabwa pulogulaamu amataŋŋana engeri gye mwawukanamu yesalawo era nga n'omala okyusaamu emirundi ne giwera ng'esatu back to back nga teweeyisanga omusajja omukulu mu mataŋŋana essimu eyo eyaayana okuddamu okukulaba oyinza okulwawo gifuna profesa obijjawa obijjawa byenda byembirabye tulabye ebintu so bwe bityo bibiri bibeeramu ekyobanga bibeeramu mukama katonda atutondera bibeeramu buli omu gyali gyalagire omukka n'enjuba kubanga abo abaana mukama katonda buli omu naabatenda buwe bibeeramu ate abaana ekintu bakitabula dda abaana bintu ebisinga obungi gyayonooneka nazzi kuno bw'otunuulira ebintu ebyatengulanga bajjajjaffe birala byabanga bitala birala bino byatengulanga bajjajjaffe ebintu nno bingi munnange byakyuka ebintu bingi nnyo ebyakyuka jjo omwana yawandiise n'agamba bwe ebintu munnange okumanya byakyuka luli baabuuzanga omwana owange oli mbeerera ekibuuzo by then era nga kikola munnange oli mbeerera kannyaboneka emoola nga katya n'okubyogera naye kati ekibuuzo mbu kyakyuka ala goyinza kukibuuza kibuuzo kyakyuka kati owabeeranga kiri kati babuuzaawo kirala bagamba bati muwala olinayo abaana bameka kubanga kati mu byaddala togira ati kubanga oluli babuuzanga omwana muwala baddake oluno olusi senga okuva ku saidi y'omulenzi kati yabuuza oli kubanga mukazi na mukazi kati senga nga obadde mbuwala baddake bijebaleko baddake muwala nakantu wano kukiteeteeyi wano kati nze mbuuza muwala omanyi mutabani wange kati nze mbuuza oli mbeerera wange mwanange webali kwekuuma webali ddala kati awo a few moments later muwala abamukalu ati byalabya okuba muleeba iseeyo muwala gyebali mukale saalo abamukalu bali batya balungi saalo nga mugyebali bannange baba wakoze akabi wabula saalo nga wakoze akaviiri kano muwala munnange wangi muwala wangi oli yetuli oli otyeyo kamuwala olina engeri gy'otambuza eriiso baddage tutyo ffenna waffe amaaso ga ndege nga walabye kulya taata nga litambuza
ali jagenda okuvuga ng'alabye ku lya taata ng'alitambuza bw'ati amuwale tukakane mpola kati nze ngamba eyo bambyogere ntade muwala kati abakyali ku ebyo ne bakamuleetera akagala kuyonka ontandabona mulera kibuuzo kyaleeta abatanagira nga bakamuleetera kajja kakaaba kakali gwada yagenda okubuuza wali mu biseera biri we walibuulizza gwe namuli nankinga aganya amata muwebbeere kati otandika ebibuuzo bikyuka ng'ogyeko oyo obadde oyinayo akaana akalala so awo wetuli kati bannange naye nga teera ekyokukola mpaawo tulina okuyiga okuoperatingira mu mbeera nga begenda okimanyi nti nno mu nazzi kuno omwana ow'obuwala ku mbaga bwe bamuwasanga ng'omuwala yagenda ng'akaaba ekintu ekyo kyogera ng'akuba omulanga bamutwala gye bamutwala atidde byagendako ng'atidde byagendako awulira bagamba mbw abasajja mbw abasajja nange ekintu kikyogereko mbw balina amafumu mbw abasajja balina amafumu bakola ng'abiwulira mu ŋŋambo ebintu ebyo byabeerangawo bwe bityo naye oba kati bikyukirawa era ng'omukazi akubira ddala omulanga nga bagezaako n'okuwalira ng'awalira nga gy'alaga muliro naye kati olwaleero abawala bennyininyini be basponsoringa emikolo okitegeera mu mbeera ya tonduyisa okitegeera ogenda n'olaba bajeti kati ey'omukolo ebiseera ebisinga ng'ate kati omuwala ataddemu kingi ng'omuwala nga n'embeera yonna entayali yagifosinga ebeewo butereevu nnyo ng'olaba omuvubuka tanyumirwa nga tayagala ng'olaba alina gwe batwala mu balakisi nakunga emuluma naye nga olaba obutuuka budde bw'amazina ng'olaba amazina afeekinga amafeekinge ng'olaba gy'alaga mutuufu ddala siye nga kyeyakwagalako kyali kirala ate ng'omuyingiza mu bintu byatategeera basenga baalinanga akanyomero ke bayita ak'okuvuma omugole kati bakituuma okuvuma nga tayito naye byolabyo birabye nakola Oluganda weebulizabulize mu Luganda otyo nakola Oluganda akati walinga wakanyumira abatalukola otyo kati ayinza okuba gwe wakola Oluganda nga walukomya muguni mu olevo tugende ku kuvuma ssebo omuvumi nze nakola Oluganda mu one elevo walufunamu mmeka va ku ebyo tugende ku nsonga otyo tubandala ennyo okuvuma kati walanga wakanyomero senga wavumira omuki okuvuma omwana omuwala era bikolwa ki ebibeera mu kuvuma lwaki bakiyitanga okuvuma olw'ensonga nti ebigambo ebibuulirira byabangamu bitono nga ebisinga obungi senga ayogeza maanyi gw'ogira osimba ebinnya ebyo bikulinga ebya Ssekabajjamiini olowooza obufumbo kunaanya byoddawo n'otagalataagala wano oyasama otambuza akabaliga ako tojja kudda kusirwa lya maka ga musajja ekyo ekitwe ky'osuukunda ekyo eyo tuli ku mukolo si ku mukolo nagwo gwabanga mukolo kati babanga eyo mu kisenge n'essenga batudde omuwala atudde wali bamubuulira eno mu bufumbo gy'ogenze si kunaanya omusajja tebamumma wona waayagalira muwe obudde emmere ne bwagoloka ku gundi genda mu kiyungu fumba leeta ne bwagoloka ku mwanana n'agamba nti nno mpaako ku magezi ng'omuwa ku magezi kubanga aba akola ki aba ageetaaga sebo gyebaleko kale sebo bali batya balungi sebo gyebaleko emirimu kale sebo bitambula wabula abantu bakwagala otyo nga senga akutuuzaawo ng'atandika ng'atandika gwe mukola n'amaaso magula amaaso ago olowooza eri gy'ogenda kuzirika tiwali olina okutandika mwe kufuma emmere girabirize emmere ewunye abasajja tebajagira nze njagala nkubuulire kino bino betukwita noddaye tojja kubyasamira musajja omusajja talina kulengera mu kamiro eri abakadde katuufu okayita okuvuma bakayita kwogera mazima agaluma amazima agaluma
ebyo byomanyi okuddawo n'ogenda omantaala bwoti ebinnyonoota tojja kudda wa musajja kutabinnyo aba avumira ddala kakati akakadde kabangawo naye ate waliwo n'akadde akalala oba kaavaawo akadde ako basebo ne banyabo basenga akakadde kaali kagenda kumpasisa nga nkyali musa okategedde otengaye ketegedde akakadde tubanga naawe kakoli mu motoka akakadde mbusenga nga ajja n'agamba sooka oveeyo vaayo ako nga senkagale wa DP oli wali alinza ajja yenajja bannange basenga abatutumufu ennaku zino senga nantume akakadde kakyaliyo senga kulanama akakadde kakyaliyo ne mama fino andabikira okubanga akimanyi mama fino akakadde kakyaliyo tumisinga akadde ako kalagawo akakadde singa mukakuuma weekali nga tekavaako ku chaati singa bangituwasa basaba ne banyabo akadde kano batugamba tokabannyonnyola kaleke bakategedde kankoogere kaleke kale sampolingako katini tukolera bantu katukolere ku bantu naye nkubuulira ne bwe tukakomyawo teri atakategedde nga senkagale wa DP oli wali bwoti nga yenajja basaba ne banyabo nazzi kuno ku mbaga kwabangako akaseera we bagambiranga nti nno abagole bagenze mu kisenge wekulya ne music nakyo embaga yonna yategeeranga wa gye balaze naki ekigenda na mundu kyegenda okuseka ala pigi kasepiki mundu ki twavanga eno ngera bategedde kiki ekyabanga gye babanga balaze mukasiisira kamu nga bwalaba bwe tuli wano ku Stream Live Avenue katukitwale nti kyekisenge mu kisenge omwo mwabangamu abantu aba kale oli mukunyumya naye nkuba obufaananyi bwenti nga nze ndi wali otudde wali nga yegwa omusajja atudde wali babanga bantu basatu nga kuliko gwe kenyini nyinimu senkulu kawasa senkagale wa DP kawasa senkagale kiba kino okubanga DP senkagale wa DP nga waliyo senga ow'ensonga ne wabaawo n'omwana ow'obuwala awasibwa oli gwe bakuwa gye muli mugambe munnange mutuzeemu egamba munnange kakati senga ki ekyabanga kimuleese kimbuuze kiki ekyabanga kimuleese mubitamukwatako anoonya okugwa mu mbi ekyabanga kireese senga kwe kubaawo ng'omujulizi nti ddala ettu lye bakutte okuwaayo eri ddala mbutuufu lyeryo lituukiridde omwana ow'obuwala gy'alaga tagenda kutuswaza ye yabanga ensonga ko bakira neera okwongera okukakasa nti ddala omwana ow'obulenzi atwala muwala waffe ddala weewali gumite gumite ajja bulungi ku ballot paper naye azza nnyo akagambo ako kaleetedde mu budde obulungi nga tunaatera okukola ki munnange anti senga yabangawo nga lifiri ng'agamba nti nno ng'agamba nti kale wangi emundu eseke gutandike emundu evuge munnange lifu nga gujja kakawuwo munange muyotya lifu agutandika otyo agutandike nawe tujjeko agutandike oba agutandike oba tagutandike agwongezeeyo firimbi omwana ow'obulenzi nga walampa ayingira ekisaawe ng'alinnya stage otyo nga walampa stage kuba ebaawo munnange nga ne ttiimu gyakompiitinga nayo nga naye awalampa ekisaawe munnange otyo nga gundi nga atandika okwetegereza performance etambuleta lifu yasenga basebo ne bannyabo otyo
ngadda wali yesenga ngadda wali mu mbeera kusango okeneka olugezigezi linda girao ushago inako kunyenya Gomao yebale kosse mujebale bitambula biki akuba katonye katwala n'abantu munange ndamu kati ndabyogira nnyo wolani mutabani wanyisenga galabuzi wanyisenga osukunda bazzi ku naikondo osukunda kyekyo kaka gusale Kaliyo senga gusale kakati wabangawo akadde akakanayo kyani akadde akakanayo kyani ako kabeera kakazibu ddala kaliwo akana akadde akakanayo kyani kenjogerako kakati pamaze okugamba mwana mulezi nti odduka nnyo sipiidi kakakana gusale mpola akwata empola ogoba ki awo senga agerawo engero mutabani akwata empola atuuka wala senga ate munnange abalirira ezigula enkumbi awa munne olidde kale baki ali muganda eyogera nti nno zirindaba olwange tawamusiba emmere kale nno azinda bulwange tawashara omu mmere toduduma nnyo kakkana kubeera ali muganda eyagamba nti nno dukambuuke tayandaza masaŋŋanzi oleeta engero empya nkulabye nga oli mukuziiya ng'olugero oli muduletenkanyaga teruliyo munange olwo no taani ey'omwana w'obugala naye etuuka senga atunula bw'ati era nga bw'obadde bwogera senga zamu olugezigezi nakayiki manyi nti gundi ye nakayiki kano kagundi kano akokusanyuka tv nabiyiki sandura nabiyiki kasandura yani nabiyiki tukunuideko sandura erinnya lyo ligenda okunyumira wano jjukira engeri gy'abawangadde naye alisalako senga olwo kati yetegereze kakati wakati mukulu ng'olugezigezi olwo senga mu budde obwo wabawo oluusi ebikolebwa ono naabi byakola nga senga naye oluusi adde kyakamanyi wakati mukulu ng'olugezigezi neyeekanga mu language n'omulaba naga mu ngeri eyo era wakati mukulu naye takkiriza pride eri kukagigira asigalayo ng'alaga nti gumite ye topu tosigala omwetegereza kati keyekanze omwako ng'alaba omwana alina performance gyakoze 360 tegyakaddewo gyatamutraininga naabi kati walinga nedda tatwana budde munyonyola kati ngalinga soko vayo akakadde ako kaali kamutawaana nnyo akakadde ako ke kagenda otukoze ensonga naabi kakati ebyo byokasuka amagulu ng'olinga akasuka gundi emiti y'enkonyogo ebyo ani abikuyigiriza saagala onswaza ebintu ebyokudda okusirwala obusirwa ebeeda byenkugamba okudda okusirwala okudda okutuswaza ebisirwe nakulaga vaayo nkulage nakulaga ebyo vaayo nkulage munaye mbunga omwana obola nga avaayo mbunga dda wali ebbali otyo wamma mutabani otyo wamma mutabani ensonga zibwezi wamma mutabani zebadde ŋŋamba ng'atambula dda wali ng'ekikooyi tunula bulungi weetegereze naabi tunula bulungi weetegereze enteekateeka kyani kyasenga kyani kya mutabani kyani
kati nga mukadde ako agenzewo okukola muka demonstration kokkaako oba kumalira eddala lugendo nedda tiwali kutuuka kaguwa kaguwa onoonyayo ki kaguwa ate onoonyayo ki munange mbeera badde tondutte bubi kivulu badde tondutte bubi oli mukwonoona kivulu olwo ekivulu oba oli mukyonoona so byebyo bannange naye nga muli mutya ye basponsors ki abasponsoringa Shalom Biva Organic si wano wa Dr. Wane Mengo so Senjobe Dr. Senjobe oyo mujjukira omukugu oba yeyitanga omukugu Senjobe era ng'omuwulira yali alina kyazimba so ku ssaawa eno bambi mugende muwagire ajjanjabira Mengawo eddwaliro kyensiba okumanya ebipande byonna branding ye yonna wa green wa kiragala so kitegeeza nti eddagala lye purely butonde yazimba ekizimbe wakolera emirimu gite bitukirya wala manyi ensonga ze tuyingira ebiseera by'ennaku enkulu of course nga ddala ojjukira ki mu biseera nga ennaku enkulu zibulayo ennaku nga katugeze nga 3 awo kayisanyo kyawo akayisanyo kisooka mu byonna ewaka endya ekyuka tutandikiriza mpola obwenda ne butandika okujjeeka kuba si bwa bulijjo obwenda ne butandika okujjirira ogira okulaba n'empuuta nga zitandikiriza enoga evuddewa ogambe wamatuseewa ate n'olumu alina kye baatukolanga ewaka ng'otuuka n'ogamba nti obasanga waliwo oba kojja gundi yazze kati fe abakulidde ku bukojja oba kojja gundi oba maama gundi yagize n'omulinda nga tomulaba kati ogenda okukimanyanga nga kwolwo ewaka awe wammwe nga webagyevudde ng'empuuta yawaka ekyo nakyo nno nga kyongera okuwa essuubi noga kati Christmas nekikugumira mu mutima gwo kati oba okyali awo ogera oti okulaba enkala makya nga bawakyai ngolowa nga mulimu sukaali yagezezza kubanga ayitamu akatiti okwagala okunoga kize kitya kino kibaddewo kitya ogenda okiraba oti ogenda okulaba nga wakati okubanga ffe kati ewaka ekyemisana shuwaddiiru wezitawera 10 temulya bwekyalinga ebugabira ate nno nakati kati olwona obudde muba mukola ndabayo nekiyinza okukusisa etteeka terina we lyawandiikibwa era tewaliwo meeting yonna lyetudde waka ne bakikubaganyako ebirowoozo naye wakati mu kwetooloola dde eno dde eri ogenda okulaba ziwera 10 ate ekyo ne kibaawo January paka December omwaka gumu 2 3 emyaka 12 paka kati kakati ebimu ku byakyukangamu ogenda okulaba mu 7.8 awo nga waliwo eminwe gye bataddeyo nga giyidde bagibayitidde nga mulimu ebyenda alla kati nga mu bwongo obwo mwongera okubukalamu ekigamba nti Krismasi etuuse okitegedde kati gwe otegere eminwe Mbaziira nedda wuliriza eminwe nga girimu ebyenda ne gijjawo nga ku 65 ziyingira 7 kati n'otandika mu mutima gwo n'okola analysis noga kati kale kabatuziziseewo eminwe gino wali waggulu bajjewo teri kigira bannanga oba oli awo okusawa 10:45 nga bagamba muleeta amasowaani katandaalo nogamba neerabizeemu ebyatulwaye nogamba kitegeeza arrangement yaffe eriyo tenavaawo kati ebimu ku byagendanga bireeta okulaba nga Christmas nesense olwo zirimu 22 awo kakati mba muli awo nga enkeera 23 olunaku lw'okutta embizzi bali bati bwani bampita Kabogoza ndi bwami mutabani wa Kisekulo ew'ebidaali sokoleka gwe mutabani wa muzzukulu wa Dominico Serwanja Salongo siye gwe omwana omukulu so bakuŋŋamba kasembera wano bakuŋŋambako nti gwe wali oyagala
Namiro muwala wa Mauda iya na yenze gwe amazaala mu omwana owokuna omanyi agasajja akazeera ku kyalo kikusanga kati kyo nga kirowooza mukyogera kiri mu kuwesa kitiibwa kumbe kijjayo amazima oluusi agatasaana kuvaayo nkulabawa nkulabawa jebale nolowooza kikutegedde bitambula bitya mwebale okukola lwakuba sikutegedde naye nga kati waliwo omuzeeyi eyo omanyi abatugoberera waliwo omuzeeyi gwe nabanyumizako omuzeeyi Ponsiano yagoba enjobe emboozi y'enjobe muzeeyi Ponsiano yagoba enjobe kati bwemusanga omanyi kati watunajjukira emboozi gye twabaddeko originali okyagijjukira ebadde yakutambizi kati katusoka tuyiseewo eno basawo ne bannyabo waliwo abantu omanyi nawe otera obbasanga nze mbasanga nnyo oli naakusanga kati nga era n'abali mu media abali mu radio TV wano wetuli mute kuba mumanyiiwo nnyo mute kuba namubisanga oli ng'olina tugeze wamwogerako ku radio ba ku TV kakati nga bw'omwogerako oba bw'omwogerako kati bw'akusanga n'agezaako okulaga mbu takyagala n'agezaako okulaga mbu takyagala naye nga realistically muye munda nga akyagala nnyo kimunyumira nnyo naye kati nga ggwe ayagadde akulage nti tabyagala tegede kati ebiseera ebisinga gye biggwera emboozi gye ggwera amaliriza ate akulaga kale kiri ekituufu ekimubeera munda nga kyejjeeyo kati muzeeyi Ponsiano oli gwe nanyumyako ow'enjobe eyagoba enjobe kati lumu musanga sibbanga nno dendoza emyezi ng'ebiri emabega nali wako eyo mu kyalo kati musanga kati yannengereranga eri emmotoka n'agirengera kati alina yagira bw'ati n'agiyimiriza wamunyumyako ku lediyo nti yagoba enjobe kati n'ayimiriza bw'agiyimiriza kati musajja wa masaali nnyo era wonna waakusangira ye aba n'emboozi buli kadde alina n'emboozi endala gye yaŋŋamba sinaginyumya bunyumya kati nangira bw'ati ng'olwaŋŋamba ku sandalibwamu kati nengisaako kati ninayongera nangira yongera ekkirira eddala kati ebyo nnano bikolanga bikoba mumanyi wakatemba kati njisiza atandise okuyomba okumwogera ku lediyo olwo atandise okuyomba naye onjagazaki muzeeyi tewali naye onjagazaki nakoze eki muzeeyi wange nze mbeera ku lediyo okwo ebintu ebyo byoyogera olimba abantu lwaki bwe nagoba enjobe naza musango kale gwe wali osobola gigoba mumubeera mukubagana nkaniga mumanyi endongo y'ebinyanyi osobola okugoba enjobe tubeera mukusaaga era luba ebintu ebyo neolira gwe ennyumba gyayo ebintu ebyo nedda onjoba wagigoba Mbaziira ebintu ebyo nedda ate omwogera nomuyene nga nono mutabani wa Ssennyonga yennyini ono adda atya ku lediyo nadda obunya enankani ebintu ebyo bireke kale muzeeyi wange kakati nkwetondera nsaba nkutegeeze nti g'amazima sijja kuddamu kukwogerako nti jukira abyagala amuzeeyi g'amazima sijja kuddamu kukwogerako era nsaba onsonyi takoleke tokitwala nnyo wala kola booti leero omaka nali lwali lwa mukaaga enkya ku Sande siwookerako ku makya nkerako ku makya mu Mega Drive kati enkya abantu gwe bagambe ekisooka byonna nze gye ndi eno ate nkwagala nnyo era siyinza kuvaako naye ate kati budda mu kusiiwa ntugera kuddamu kunjogerako kati olumba nazaalira ki mba natuzaalira kimu hali muzeeyi oŋŋambye embundu toyagalire ddala bintu ebyo mbadde manyi nti agiramu naye si nnyo giragiramu nnyo lwakuba oluusi olwawo n'okuntumirako enkyajja kubaako
Nugaga. Sika mutandise nikibyagala byagala ekibigweredde nga byagala nnyo. So abantu abo batoje bali bangi. Ababaze. Akati tutte olunaku lw'okutta embizi nawulirako nga tunakutuuka kutta. Mbu ennaku enkulu ezabanga zinatera okutuuka. Mbu wabangayo okusonda. Si kutuuka. Nga mugw'omukaaga eno mugw'omusanvu. Kuba ozibati zinatuuka. Naye eno wansi mugw'omukaaga gw'omusanvu. Gw'omunaanaawo waliwo komiti ezituula mu byalo. Kati wabeerayo abantu abeesimbu. Manyi ku byalo eyo ku buli kyalo kuliko omuntu kuliko abantu abeesimbu baako kuba kubeerako bamaasita bamiisi oluusi yasomesaako ne bigaana oba nga asomesa ebyaddala kubaako bamusomesa nga kojja kubaako chairman kubaako ebitiibwatiibwa ebyenjawulo kubaako haji kubaako hajati nga ebyaddala tagendanga na Mekka naye ng'ekitiibwa yakyambala olw'enneeyisaaye olw'obwesimbu bw'alina ekyo kye twogera bassebo ne bannyabo kiri ku buli kyalo ne mu bibuga eno naye mu bibuga eno si nnyo mu bibuga eno buli omu alwana kunywesa ggoolo ye naye mu byalo eri abo abantu bwe batyo ojja basangayo. Kakati mu bantu abo bemmenye kati Hajati ne Haji tubajje mu kifaananyi mbadde nkuwa kyakulabirako ekigazi kati mu mboze no wetulaga Hajati ne Haji tubajje mu kifaananyi kati waliwo abantu abakwasibwa obuvunaanyizibwa okuteekateeka butya bwe tunaayita mu lunaku olukulu butereevu ekyo nga bakikola beesigama mu kwegattira awamu mu mbeera yagali awamu egaluma ennyama kati ne babaako ensolo zaabwe ze balunda ewamu balunda embuzi ewalala balunda ente naye ebyo byensoose bibiri si nnyo mu African Traditional Society mwe tuwangaalidde tulabye nnyo naawe ali mu kutulaba manyi kyenjogera okimanyi tulabye nnyo nga balunda mbizzi nga balunda embizi ya Christmas nga balunda embizi ya Christmas kakati nebaako weekwasibwa oyo omwesimbu bwe balowooza ku kyalo okwo nti guli yagina tewali tabu ng'olwo beetemyetemyemu nti embizi eyo eriko Sseggwanyi abandiko zirinda boolwange Komaniina ne jjajjaawo bonna nga bonna bali ku mbizi eyo emu kati ne wabaawo omutemwa oguteekebwawo ogw'ensimbi then oli gwe bagikwasizza aba ne percentage enneneko kubanga yagirunda yalunze era ye ne wali mu budde bw'okugabana abaako netterete ggwe erirye ery'enjawulo ery'enkizo ng'omulunzi ate era gwe mwesiga kubanga jjukira n'okukola obwesigwa obwo nga omulimu munene kuba ku kyalo kubaako abatuuze bangi naye munnange lwaki mwagirekera ye kitegeera munnange nga kyeziva zijja ziwera ennaku z'omwezi 23 era olwo olunaku lumanyiddwa ne bwe wabanga ewammwe bulijjo bibadde byagaana bulijjo ebijanjalo bifuuse ebijanjalo ebinyeebwa bifuuse ebinyeebwa olwo olunaku ebashiwa ddiiru lwa mbizzi muba mugenda kugiryako mu version zonna okuva ennaku z'omwezi 23 paka ku Christmas paka ku Ssekukkulu embizzi muba mugenda kugirya mu version zonna enjoke ensige obajjukira emulira ku njoke olutegeze ebaawo nnyingi kubanga omulamu omukulu eba yanva omulamu omukulu eba yanva naye bw'olaba batuuse n'okubaleetera ku micomo omanya nti akabikka omulalu kabikkuse okakomezaawo kaakati wakati mu mbeera eyo ekyo ekimu ku byalaganga nti olunaku lutuuse lwakubeera nga bw'omanyi nti ewabeera ekirungi n'ekibi kibaawo oluyimba olwo lujjukira kakati wakati mu mbeera eyo nga bwe twetegekera ennaku enkulu waliwo abamu ku bakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'embizzi abatuuka ne bajjako amasimu nga azze yeetisa obuvunaanyizibwa bw'okulunda embizzi bakira nga gwe twesiga ageze wabulayo ennaku ntono si 23 ku 21 n'ajjako essimu n'ogikuba ng'egamba essimu gy'okuba teri ku mukutu guno ng'ewakaawe tebamanyiiyo nga oluusi bakasegenda basibe nga lutabe taata yagenda Sudaani kale ye taata yagenda Sudaani embizi ye eriwa anti kakati bwe yali agenda tomanyi nti
Olugenda yali embizi ebuzeewo. Of course akati ekimu ku byamuyambako kugenda ka transport akati ebiseera ebisinga bambi abalina embizi z'abantu eza Ssekukulu guno mulanga obubaka bwe tulina okuva eno nga bujja gye muli bambi mutuyambe temuggyako amasimu gammwe embizi eyo nga bwe bagikwesiza ne bagikukwasa gyambale kyambale muli munda muggwe okimanye nti embizi y'abasajja nina okubeerawo tugisale tugigabane kale gwona ogenda ku Christmas oba ku lusooka oba ku 31 naye n'embizi osooka omala ogiderivaringa kubanga essuubi ly'abantu lingi ly'omanyi ne ly'otamanyi liri mu mbizi eyo gye bakukwasa musajja ggwe oba mukazi ggwe. Mu byafaayo waliwo yali adduse n'embizi neyanza nnyo neyanzeega ekibuuzo ekyo ssebo omukubiriza ebugabiraawo ewaka twalina omwami yafa bambi ye yadduka nayo eyakola atya yajjako essimu pressure ne zikuba abantu pressure ne zikuba anti kati bino byetwogera oluusi abamuyinza obutabitegerama muli ba mu kibuga abasinga abalaba ebintu bino naye omusajja yajjako essimu okimanyi nti mu kyalo eyo abantu bangi babeeranga tewaliyo kubanga jjukira tubeerawo n'ebijanjalo byaffe eshuwaddiiru binyeebwa doodo n'ebirala ebiranga ebyo kakati nga tiyagenzeeko ku mudaala kugenda kugulayo nnyama kuba oluusi talina ssente kati nga the only hope of okukyusa ku nva aba ku ndya mbizi eri the other pig kakati wakati mu mbeera eyo bw'aba agizannyiramu oba tomanyi nteekateeka z'okyankalanyizza ekintu bino nkyogera n'obulumi bungi enteekateeka oba okyankalanyizza ebintu bingi. Ani ku byafaayo byo eyadduka n'embizi gyali ebugabira olunaku lwakya lutya olunaku lwakyanga ennaku endala kakati kuwano ku makya of course bakwatanga abaana kati wabangawo abaana ku kyalo naddala obaana nga mulimu kkula ewaka buli omu oba n'obuvunaanyizibwa tewabaawo omwatuuza meeting naye ogera okulaba gwe emirimu bakutuma gitaliimu nnyonsa kati nze gy'emirimu gye nasinganga okukola kutwala mbizi ku nnume kukuuma nkoko teziri ebijanjaalo n'ebiringanga ebyo watwalako embuzi ku nnume nange natwalako embizi ku nnume okakasa natwalako embizi ku nnume wajjajja kati nze natwala embizi ewa Mbaziira Embaawo ekyo ekiyumba kiri ekisooka ekinene ng'ogenda tuuka mu maduuka ebugabira natwalako embizi neekola ebintu nempulira nga nze neegomba okuva mu buntu nfuuke embizi obeeremu embizi nga mpulira njagala Katonda kyeyampa eky'obuntu akitwale nfuuke embizi Lwembaawo yalina embizi sumulule emboozi nekalawulira tubadde kuki tubadde naye emboozi y'embizi ewambye jjajja njagala okugamba ebigambo bino omanyi bugabira muluka bulimu ebyalo nga 9 naye era particularly waffe we bugabira gwo kyalo bugabira kati omuluka egyo najje gambye nga 9 Mbaziira Embaawo yalina embizi ey'olulyo sekalinyizi yakuli ate obanga bwe tugize eno mu bintu ebirala twaligaye nti yali yeebuuzibwako embizi mu by'okulinnyira yali yeebuuzibwako nti oyagala embizi erigumite gende wa Lwembaawo embizi eri yali omanyi nga bw'onoobeera mu katale nga olimu wekka kati nga ba consumers bonna badduka bajja gy'oli kakati n'eri embizi bwe yali nga embizi ziva ekyali ziva ekyalugo ziva mu Ndegeya Ekiyimbwe Ebutego ziva e Buterere ewulira kusakira ureba kusakira totaddeemu toguze chipusi togabyeyo kale kasente kakuwayo nga mwawukana nga mulabaganye togize eki mama amize ntamu jajagudde tewali birthday mu kinaabiro tewali nga tebiriyo tewali za Christmas wabula oba bannange mu butuufu bannange twogere ku mbizi ennume nali mu kyamu okwegomba okufukayo embizi nedda bannange twogere ku mbizi ennume eyo okimanyi nti ekibizi ekyo kiba kituddawo tekibirinako kiri mu kulya ate oba olumu kyabanga kyebase nga tikibiriiko kiryawo obakola nga bagireesa aye nayo kirina ekintu kyekyakolanga bwe baleetanga tebamalanga kizuukusa oba mizimu gyakyo gyabanga giraba obakola nga kitandikiddewo
mu mbeera ya aliwa. Kakati kyokka nga n'emmere ekibeezaawo nga kiramu bakireetera ndeetere wabula kyo omulimo gwe kirina kusimba kagere tekigula perfume tekigula tekina kyekikola tekikola mikolo tekimala tekyogereza tekyanjula. Embizzi yali ewalwembawo wali Ssuna embizzi yeeyagala embizzi yanteeka mu nnyanja y'ebirowoozo ne ntunuulira embizzi ne ŋŋamba naye Katonda nze nakola ki okuntonda nga siri mbizzi okuntonda nga si ekibizzi zali saagala bagazi kubeera mbizzi nali njagala kubeera mbizzi eyo kubanga embizzi zaaliko nnyingi ku kyalo newaka twalina naye nga kiri ekibizzi baba nga kisupasita nga kitoopu kakati nze bantumangayo okutwalayo embizzi ssebo ng'otuukayo nga muzeeyi lw'embawo wali kate ye yalinga akisaasira ssebo ng'era tayagala nnyo waliwo mwaleetanga ne musimba layini agamba kati musooseewo eno naye kati waliwo nakitunuulira ssebo nga ye nga nannyini kyo muzeeyi lw'embawo nga alina gyagala okkiwa kate ng'omuntu bw'oyinza okugamba nti nno lwaki tebasuse ne bampa kiri ekyebbiina kati muzeeyi lw'embawo nga ye ayagala kutambulira mu order ya first come first serve kati ng'ate kyo kuba juga yakisajja kati nga kyo kiraba ng'olaba kiina gye kirengera wali kirunda mu lukangagga naye kirengerayo nga singa kibadde kisobola okwogera kyaligambe lwaki temunsoose oli nga nkyali fresh kasinaba kwetala mwana gwe ekibizzi kiri kyeyagala ne kyeyagala kati waliwo olumu lwatwalangayo ssebo muzeeyi lw'embawo nannyini kyo ye n'agamba mbu embizzi yange ekooye yogera ku kigambo ekyo munange yogera ku nsonga eyo negye mwatwalanga gwali gutyo jjajja yampaako ekibizzi okukitwala okugira okukirinnyira nkikwata naye nkituusaayo ssebo natuukayo nga nannyini embizzi yeflexisinga atya ng'asika empewo ng'agira yaawe eyo konzi yawa jjajja naalongo ku kibira omwana kubu yagyeva nga kikuze yaawe eyo yawa naalongo ku kibira nzaala mmeka olimba naawe obuuza ngaga nti luno lugenda kubeera lwakubiri kale kakati nno obuzibu obuliwo wogendedde okujjira nga nannyini mbizi alinga mwogezi waayo agiwolereza yo eri wali esirisa erya bikuta terina buzibu ye erinza kubaleeta erinnyire eteredde bakira kanno ng'olabye ate kimuzeeyi anti embizi ogireese yakalinnyira ekooye yakamaliriza inago yakamaliriza kati okujjako yakamaliriza eyowanyansiyo kale okujjako ng'olinze mpaka ssaawa nga 9 olwo ziri 5 kati n'eryoka ekola ki ejja kuba ezzeemu okusaka ku maanyi wabula tikikirizibwa mbizi kubanga yakateeno ate neyogira ki nebaka eri kati ebyo abyogera embizi eri wali wabula embizi eyo nagitunuuliranga obwongo bwayo ng'ogisoma nga singa yali esobola okwogera singa yali esobola yali sambagiza ebyogerwako ebigambo ebigisalaganyako kubanga kale kati nze nsobola okuteebereza kyeyali yogedde yali badde egamba nti nsaba mpeebwa akakisa nange mbeeko kyenjogera nze ng'omulinnyizi ekisooka ebyo byayogedde bituufu n'akamaliriza naye sakamaliriza oyo esobola okuba kale nga yakamaliriza kituufu naye sooyo ono mulala kaliko badde kabitanga eno njeru bannange oluusi embizi zirina embeera nyingi y'ebisolo byetubimalirako eddembe lyayo nga naffe tetumanyi gwe ssebo okajjadde oli waliwolereza mwogitegeerera ye eri wali ensirisa gwe ssebo oli ofunvubidde ekooye soka yo ng'eri wali ega nakoye ndikugambiddewa anange wali ovuddeko ku ssomero mwalulako ku mbizi ewammwe ewaka nga
ekibuuzo gwokibuuzizza ekibuuzo gwakibuuza sana kusooka kwetonda nsaba kunsonyiwa muganda kibuuzo sana kubuuza kwogera bintu byakiitakwataganya ddala gebyo kati fe okusingira ddala twateranga kuzisanga ewa jjajja bwe twagendanga okukyala maama teyali nnyo mulunzi wabula wansi nawairu maama yalundangayo ekibizi nga kimu embizi twazirina mu buli version ewa maama ng'alina ewa jjajja nga weziri nga nawakkojja gye ziri mwali balunzi kati naye ku muliraane wa maama yiganga weziri kati fe maama yeyigaganulanga n'alundayo nga kimu ne wayitayo ebbanga muba muli awo ng'aleeseyo nga kimu bw'atyo kati oluusi lweyabanga alunze twagendanga ne mugenda muva ku ssomero bwe muva ku ssomero aba tannaba kukuwa gundi wabbako ku bimere by'embizi waliwo omuntu ali mu kutula baanu nga taliyanga ku bimere bya mbizi naye bannange mwana ggwe yogeza amazima ali eyo yogeza mazima nga mulunda embizi ewammwe nga tobbanga ku bimere bya mbizi tobbanga ku lumonde wa mbizi nga bamukuwadde okumutwalayo naye bannange maama yalina ekyejo nabba lumonde w'embizi maama yalina ekyejo mukama amusaasire byamusobako maama yalina ekyejo ng'akwata lumonde gwe gwolabamu valiyu jjukira akava ku ssomero tonnalya ate nno kati ekyo kyeyogedde ne bwe wabanga omaliriza guli gwabanga muzimu eri yabanga mmandwa ne bw'obanga bakajjikuwanga wakamuchipusi ne chikeni munnange abazadde abo boolaba abanga wakava ku ssomero bwoti ng'agenda kukwasa lumonde bafumbanga ebikuta bya lumonde ndi wano ndi mu kufumiitiza nkuba akafaananyi wabula mu lumonde oyo ebikuta bya lumonde ebyo mwasigalangamu emimonde emiramba ejja ddala oluusi nga gwa bikuta oluusi nga muwaate nga gwa ddala nga mutuufu guli gumite olumonde kaakati ne bakutikka ekibenseni ky'ebimonde ebyo mbu otwalewa mbozitwalire zirye mbugwe otwale otuzeewo oveewo mu kuyiwamu wano nga bayiwa mu kibenseni gwe kennyini walengeranga omummonde omulamba ogweyiringwa kati wabanga weetisse ekintu kino ekibenseni otwalayo mu mbizi n'okwokya kyokya ng'obwongo bukuli ku mummonde gwe walabye nga gweyiringula guti nga bayiwamu kati wabeerangaawo ng'omutima gugamba lwaki teweetikula ekibenseni kino n'oli omummonde guno kati nga eddoboozi eddala lijja ligamba omummonde gwa mbizi walwananga n'ebirowoozo kati eddoboozi eddala ne liva ebuvanjuba ne ligamba kuliko ekigambo nti gwa mbizi ntiredda n'otambula eddoboozi eddala ne liva ebukiikaddyo ne ligamba nti nno ewamu waliyo entaana y'omuntu gwe baaziika nga yafa bimere bya mbizi nti nedda nga ddala mutuufu taliiyo bantu babadde bafa byabwe birala bw'omala ogattirira ebintu ebyo wamu byonna ekibenseni kikuli ku mutwe ekidomole ekisale ekidomole kyabanga kidomola kisale n'okyetikula ku mutwe baba n'okiwumuza wansi n'ogamba ye kiki ennyo kati ng'okwata omukono vu ng'oguvumbikamu ng'obinula ng'omummonde gudda waggulu ng'osooka ogujjako ebikuta kubanga bwe wagujjangako ebikuta nga guddamu gubeera fresh nga gubanga gwe baafumiddemu bulungi nnyo ng'emmere y'omuntu butereevu ng'omala kumakinga sure nti emimonde emitegeevu giweddewo ng'olyoka otwalayo ebikuta ng'ozitwalira nsajja zattu olina ekintu kyewanyumiza wali onzise simanyi oba okyakijjukira kandi bino ebiboozi twabyenyumizaako e Masaka ebyokulya lumonde w'embizi lumu naliko nzijukira nakunyumiza mbu nalyanga ebimonde by'embizi era n'ongamba mbu wabiryanga kati n'ongamba mbu waliwo lumu lwewamakinga sure nti obimazeemu mbu naye oba oyiwayo kakati olwo olunaku olwo olulaba terulinva mbirowoozo era obadde onyumyanga neekuttebe nti wano ng'obwongo bundi ku sinaariyo eyo kubanga tesobola kumala geerabirwa kati wakati mu kuyiwamu ng'olowooza nti kuriimu aweddemu
manji wambweti mama nnyo ngeno okulaba gwesulikayo guti omumono mulamba embizzi n'embizzi nayo erina wano weekutte sayidi eno kyani kya mbizzi kyani kyange okulwana n'embizzi walabira omumonde nga naye embizzi egulabye neeguteeka kati erabika ndowooza zaali zimmanyidde nga zitegedde enkola yake embizzi neeguteeka mu ttama kati nga nnwana kugugijjamu naye omumonde gwali gukuumuuka era nnake nasigazaako akasayidi awula katuve wano bannange gwe edakika zirimeka jebbi eweze basobo ne bannyabo tugenze shalom tukusabira my brother akadde konna ffe tumanyi nti nno olina okudda bijja kuggwa tewali kitambule bulungi just tukitwale nti nno ebyala bya bisituka ebibeera mu mirimu biva organic mu muwagiro of course yateeka ssente ku shalom 256 ne bitambula bulungi nnyo ddagala lya butonde yerangi ya green gyolaba eyita wansi mu screen wow. Yes, tukoledde ku Streamline Avenue era nga na bulijjo gye tusinzidde 120% production so nga zonna ezikwadagana ne production zonna ziggwera wano ebintu nga bikolebwa abakugu ate era abali bio okitegeera n'olw'ensonga eyo bw'oba olina obulango bwonna obwa kampani leka kutandika kampani ate gitunuulye butunuulizi kennyini kwijja ng'okola obulango wano tusobole okubeera nga butambula ebintu bitambule ddala bulungi nnyo wano bwe businziira obwa audio ne video n'abalina emikolo kwata ebifaananyi ne video n'abayimbi video z'abayimbi zonna wano ebintu biba biggwa bulungi kitambulira ddala bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo katunaddamu ne tweyongera tujja kuddamu shalom era tukuweeyo akantu gwe beera eyo ng'okimanyi nti eno ebintu bitambula olinayo abasajja bo okitegeera muganda wange